Hallelujah, 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 hallelujah. You are most welcome, those who are watching us today. Today is a Thursday. We are speaking Luganda. Yesterday we couldn't be on because there were some situations going on. Twagala okwebaza Katonda wakaseera kano katuwadde nga tuzze mu maaso ge okumutendereza, okumumanya, okuyita mu kigambo kye. Tukyali mu kuyiga nga bulijjo era njagala obbagamba nti temwerabira musubscribinge ku YouTube channel Back to the Bible Truth. Musobole okubeera nga mulaba biki bye tuweereza gye muli n'okuyigiriza kuno kugenda mu maaso, kubanga okuyigiriza kwe tuyigiriza kuli mu series kijja kuyamba gwe okufolowinga atuwulira essaawa yakakano. Amanya n'eddoboozi Godfrey Sempewa nga bulijjo omuyigiriza wammwe w'ekigambo. Tubadde tukyalinda bannaffe be tugenda okujoyininga essaawa yonna, naye njagala mwetegeke. Amiina, amiina nnyo. Mumpulira bulungi abooluganda? Musumba Kabuye nsanyusa okukulaba. Mukyala Kalungi weebale nnyo. Musumba Saamu weebale nnyo okubeerako naawe, era tutwala omukisa guno okwebaza mwenna abooluganda abali ku mukutu guno nti mwebale nnyo okuwaayo obudde ne muva mu kigambo kiri ate ne muyingira ekigambo ekirala. Kitwalira nno omuntu ategedde okubeera nti weeyuna ekigambo kino, kubanga engeri gy'osobola okwegeraageranyamu nti otegedde Katonda, kwegeraageranya na kigambo kya Katonda ekiri mu ggwe. Amiina. Njagala okutuusa okusaasira eri mwannyinaze ne baganda bange Ruth Namagulu ne Geoffrey ne Brother Matovu olw'okufiirwako taata waabwe. Kyekyo lwaki nejjo tetwasobodde kubeerako ku mukutu nga tukungabagira wamu nabo. Si bokka naye n'ensi yaffe yonna Uganda. Mu nsi yonna tulina okunyolwa kunene nnyo eri abantu abafiiriddwako bataata baabwe, baganda baabwe, mikwano gyabwe. Era tutuuse okusaasira kwaffe eri mwenna abantu abatulaba era abatuwuliriza nti Mukama abagumye mu kaseera kano. Olwaleero ndiko nzekka, hosti wange taliiwo, Sister Suzette obulago bwe God is working in her bugenda kutereera. Naye twebaza Katonda nti buli lwe tujja okuyigano tetusigala kyekimu, tweyongerako. Mbagambye nti omuntu akula mu kigambo ate buli lwakula yeeyo measure ki gy'ali mu Katonda. Tubadde tujja tuyigiriza ne tugamba nti you don't measure, omuntu tetumwegalaagalanya na bintu by'ayina mu Katonda, naye ekyo kiki kyali mu Katonda, kiki kyategeera mu Katonda. Okuyigiriza kwa leero tukyali ku mutwe ogugamba nti wayitibwa mu buweereza. Bw'oddayo bulungi ne weebuuza eyayitibwa yaluwa. Ng'okyebuuza ekibuuzo ekyo saagala ogambe bugambi ndowooza, kubanga endowooza yo tesobola kuyingira mu Bayibuli. Endowooza yo tesobola gigatta mu Bayibuli. Gwe olina kulaba Bayibuli kiki kyeyogera, awo bwetyo bwe twegeraageranya. Kati katusabe. Taata, twagala okwebaza olunaku olwaleero olw'ekisa kyo ky'otuwadde okujja mu maaso go okuyiga ekigambo kyo.
emitego gya sitaani gyonna gy'abadde atezeewo gikutuka mu linnya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Obikula amaaso gaffe okulaba by'oyagala, ojjawo obutategeera bwonna n'otuwa okutegeera gy'oli. Tukwebaza Taata nti bwe tunaasoma ekigambo kyo tunaalaba Kristo oyo eyawandiikibwa okuva mu lubereberye paka mu kubikkulirwa. Tukwebaza Taata nti ekigambo kyo kiramu gye tuli, nga bw'otuwadde obuweereza obw'okutabaganya. Kyekino kye tuliko kye tukola, nga tutabaganya abo abatannakutegeera bategeere obulungi bwo, nti oli mulamu mu ffe. Byonna tubisabe nga tuyita mu linnya ly'Omwana omu ye Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Abooluganda mbaaniriza nnyo era nga tugenda mu kigambo kyaffe eky'okutabaganya. Ani aweereddwa obuyinza obw'okutabaganya? Gwe omukkiriza gw'oweereddwa obuweereza obw'okutabaganya. Oyinza okuba ng'obadde eyo nga tomanyi nti nze mwami mubiru nina okukola ki? Nina okumala okugenda mu Bible school, nina okumala okukola. Yes, Bible school nnungi, naye ekkanisa mwolokokedde ly'essomero erisookera ddala okubangula gwe okusobola okuba ng'okola ki? Okusobola okuba ng'oyigiriza, ng'otabaganya abantu. Amiina. Tuli mu kitabo ky'Abakoliso mwe tusoma okutabaganya gye kuva. Mu kitabo ky'Abakoliso ekyokubiri essula 5 tusome okuva ku lunyiriri olw'17 paka ku lw'18. Funa ekitabo kyo n'ekkalaamu owandiike ebyawandiikibwa bino kubanga bigenda kuyamba. Awo we tuli olyoke omanye ani alina okutabaganya abooluganda, abantu abatannategeera Kristo. Bagambye tuli mu Bakoliso ekyokubiri. Abakoliso ngenda kusomawo muwulire. Abakoliso ekyokubiri 5 okutandikira ku nnyolo 17 lugamba bwe luti: buli eyeegatta awamu ne Kristo kyava aba omuntu omuggya. Yeegatta awamu nani? Kitegeeza nti bw'oba weegasse wamu ne Kristo oba muggya, empisa z'obulamu bwo obwedda nga ziweddewo. Amiina. Olwo ng'empisa z'obulamu obuggya zitandise. Eno Bayibuli bannange gye nsoma nagisanze kuno ku intaneti, naye nagyeyongedde ogyagala nti eyina bwetereza oluganda lwayo ne luyingiza mu luzungu. Amiina. Muwulire olw'18 bwegambye nti ebyo byonna biva eri Katonda eyatutabaganya naye yennyini ng'ayita mu Kristo, era n'atuwa omulimu ogw'okutabaganya. Amiina. Ebyo byonna biva eri ki? Biva eri Katonda, tebiva eri ffe. Tebiva ffe mu kukola n'amaanyi oba nti kankole kino kankole kino. No, biva eri Katonda. Ate wano bw'owulira oluganda luno bwe lwogera eyatutabaganya, kitegeeza tagenda kututabaganya ye yennyini ng'ayita mu mwana we Yesu Kristo, era n'atuwa omulimu gw'okutabaganya. Oluganda mpuliriza olwaleero, obadde weebuuza ekibuuzo gy'oli nti omuntu atabaganya omuntu abeera atya? Ekisooka qualification, olina kuba mulokole, mukkiriza. Yeyo qualification esooka.
oyina kuba mukkiriza. Mu luzungu bagamba believer. Kati bw'omala okubeera mukkiriza kitegeeza oyingidde muki? Mu Kristo. Kati oweereddwa obuweereza obw'okutabaganya abalala. Kati awo wenkugambidde nti ekkanisa mu kiseera ekyo bw'omala okulokoka oweereddwa okubeera nga bakusomesa, omusumba wakusomesezza, okuze mu kigambo, otandise naawe okulaba ng'owulira okwagala kwa Kristo kuli okuyingidde mu ggwe, kukusindiikiriza okutabaganya abantu abalala. Amiina. Gwe oweereddwa owooluganda mpuliriza. Tolinda kukola ki? Tolinda kumala kulinda diguli 10. Tolinda Mwoyo Mutukuvu kumala kugwako. Amiina. Ebyo byonna biva eri Katonda eyatutabaganya naye. Ye yatutabaganya. Olwo otandika okutegeera obuweereza buno kiki kye buli. Njagala tweyongereko mu maaso wano. Katuve ku Lwokuminamunaana wenva okusoma tugende mu maaso. Agambye bw'ati. Ebyo byonna biva eri Katonda eyatutabaganya naye yennyini, ng'ayita mu Kristo era n'atuwa omulimu gw'okutabaganya. Olw'e19 kwe kugamba Abakoliso 5 okuva ku 18 paka ku 2 kati we tugenda. Kati ndi ku ssula ey'e19. Kwe kugamba nti Katonda yali mu Kristo ng'atabaganya abantu bonna naye yennyini nga tabavunaana bibi byabwe, era yatukwasa obubaka obw'okutabaganya. Owulira ekigambo ekyo mu luzungu awo bagamba nti Sarah. Otegeera? N'olwekyo luno lwabiri. N'olwekyo tuli babaka ba Kristo. Katonda ng'ali ng'abeegayirira mmwe, yali ng'abeegayirira mmwe, ng'ayita mu ffe tubeegayirire mu linnya lya Kristo. Mutabagane ne Katonda. N'olwekyo tuli babaka ffe abamaze okukkiriza. Amiina. Ffe abamaze okutegeera. Ffe twegayirira abalala. Amiina. Naye wano Olw'e19 lunnyumiridde nnyo nti Katonda yali mu Kristo ng'atabaganya abantu bonna naye yennyini nga tavunaana. Teyatuvunaana. Amiina. Tavunaana muntu yenna, tamubalira musango. Togenda kutabaganya abantu n'ogamba nti nno ggwe musisi bw'otolekerawo bwenzi bwobwo. Nedda. Teyavunaana bantu naye yajja atuwe obuweereza buno obw'okutabaganya. Gw'oluganda mpuliriza olunaku olwaleero, njagala omanye nti obuweereza bwakuweebwa. Ekigambo kino eky'okutabaganya si ggwe, tekiri mu maanyi go, tekiri mu bikolwa byo nga bwe natandise okugamba. Ekigambo ky'okutabaganya kiri mu Katonda eyatulaga okwagala n'atuwa okutabaganya abantu abalala gy'ali, okutujja mu kufa, mu kuzikirira. Amiina. Okuyita mu Yesu Kristo. Omuntu amaze okutabaganya abeera muki? Mujja. Bayibuli etugambye wali bwe tusomye mu 17 nti oba mujja Kristo akolera mu ggwe, ali mu ggwe.
njagala tulabe Kristo ono gwe baatuwa mu Yokaana 3:16 okwagala kwe yatulaga. Agambye atya? Yokaana, ekitabo kya Yokaana 3:16, kubanga Katonda yayagala nnyo ensi kyeyava awaayo omwana we omu yekka, buli amukkiriza aleme okuzikirira wabula abe n'obulamu obutaggwaawo. Buli amukkiriza, kyekyo lwaki nayogedde mu kutandika ne ŋŋamba nti omuntu anaatabaganya abantu alina kuba mukkiriza. Olina kusooka kubeera mukkiriza, tosobola kuva buvyeri ojja otabaganya abantu abalala. No, olina kusooka kuba mukkiriza n'otambula ng'okkiriza Kristo, n'otambula olugendo luno olw'okusomesebwa. Bw'omala okusomesebwa bwo n'otandika okutabaganya abalala, kubanga toyagala kutabaganya balala mu Kristo by'otategedde. Wano atugambye nti olw'okwagala kuli kw'ayina kyeyava awaayo omwana we, olw'okuba yayagala ensi. Muwulira, teyayagala si kanisa, yayagala ensi, kyeyava awaayo omwana we omu yekka, buli amukkiriza aleme okukola ki? Okubula, naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Kati kitegeeza bw'omala okukkiriza ng'oweebwa obulamu obukola ki? Obutaggwaawo. Agambye nti si kanisa naye ensi yonna. Kyova laba nti talonzeemu ayagala abasawo Abaganda, wano mubayita Abazungu, abasawo Abazungu, abatakkiriza bonna, everybody ayagala tubaleete bamanye obulokozi, bamanye Yesu Kristo. Ekyaleeta Yesu Kristo okufa ku musaalaba kwe kutuggyako ebibi byaffe. Ekyamuleeta, ensonga esookera ddala obukulu, kwe kujja atuggyeko ebibi byaffe, kubanga twali bafu. Naye buli ali mu Kristo yenna ayakkiriza Kristo mulamu, newankubadde afudde. Bayibuli si bwe tugamba? Ekyawandiikibwa kino ekigamba nti Katonda bw'atyo bwe yayagala ensi kikulu nnyo. Ogenda n'otunula muno ogamba abo tabaagala. Mukyala Kalungi abadde ayogera wano n'agamba nti kakati gwe muganda wo omusonyiye kyenkana, omugumiikiriza kyenkana wa ng'alina kyakkoze, omugumiikiriza kyenkana wa. Nsumba n'agamba, n'ayogera mu Luzungu, preach it, kyogereko. Naye bw'otunuuliramu wano, ye Katonda yasindika Kristo najja n'atafaayo kugamba nti mwami mubiru olina okuleka obubbi obwo, n'atafaayo nti olina okuleka obwenzi, nga okyali mu bibi byo, n'asalawo akwagale. Bw'amala okukwagala n'agamba kati mwami mubiru, nga bw'omaze okuntegeera, njagala ogenda ogambeko ne Musumba Kabuye, njagala ogenda ogambeko ne Musumba Saamu, njagala ogenda ogambeko ne omuntu omulala. Otegeera? Kati kyekino kye tuliko olwaleero, nti bw'omala okutegeera Katonda, naawe oweereddwa omukisa ogw'ogenda okutabaganya abantu abalala. Naye ogenda otya ng'omaze okuwulira enjiri n'ogitegeera? Kubanga oyo yatufiirira azze atuwe okutegeera. Tugenda kusoma mu kyawandiikibwa ekirala, kiri mu ebbaluwa ya Yokaana esooka, ebbaluwa ya Yokaana esooka essula ya 2 olunyiriri olusooka n'olwokubiri. Baana bange, bino mbibawandiikidde mulemenga okukola ekibi.
ekyawandiikibwa ekyo kikulu, njagala mukiwulirize nnyo kubanga tugenda ne tukivuunula obubi. Baana bange, bino mbibawandiikidde mulemenga okukola ekibi, naye bwe babaawo okukola ekibi tulina omuwolereza, Kitaffe ani? Yesu Kristo omutukuvu. Kitegeeza gw'omukkiriza you are covered 100%. Yesu kye yakufiirira, you are covered 100%. Naye bwe kakutanda n'okola ekibi, kati njagala mwawule ekibi kyokola, waliwo n'ekibi ekyokufa. Ekibi ekyokufa kye kibi ekyokola ki? Kyekyokuba nga waganye okukkiriza Kristo omwana we. That is the sin of death. Naye kino ekibi kaŋŋambe ovumye Suzeti n'omuvuma. Kati wuliriza, agambye nti bw'okola ekibi ekyo waliwo omuwolereza. What you have to do, ky'olina okukola, neerabira nti njogera Luganda, olina okuddayo ewa Sister Suzeti n'omugamba, ne Suzeti nanyiize n'enkutabukira n'enkuvuma naye njagala onsonyiwe. Amiina, njagala onsonyiwe. Kati Suzeti n'akola ki? Tulina omuwolereza eri Kitaffe olwo. Kristo omutuukirivu yatuwolereza. Ye Katonda bw'aba atunula tatunuulira ggwe, atunuulira ani? Omuwolereza. Wano bwe tugenda court of law, we have an advocate. Gw'otuula butuuzi eri bbali, advocate wo n'ayogera, omuwolerezaawo. Olwokubiri lugambye, Kristo oyo gwe mutango. Omutango gwajjawo ebibi byaffe, si byaffe byokka naye n'eby'abantu bonna. N'ekyo kyetaaga okutegeera, si byaffe ffekka abakkiriza, naye ate waliwo open gate eri abo bonna abatannakkiriza, nti bwe bamala okutegeera ne bakkiriza, n'ebibi byabwe bigenda kugibwako. Amiina. Bw'oba osoma ebyawandiikibwa bino njagala obifunemu okutegeera. Kristo gwe mutango ogwajjawo ebibi byaffe, si byaffe byokka naye n'eby'abantu bonna. Yeyo gye yayogeddeko bwe yayagala ensi, si kanisa, ensi yonna. Kitegeeza nti n'abaana bagenda okuzaalibwa emyaka gye tutagenda kubeerawo. They have that opportunity. Kasita bakkiriza Kristo ebibi byabwe bibagibwako. That kyekyo Katonda obulungi bwe, okwagala kwe kuli. Mukyala Mbiro obadde olina ky'oyagala okwongerako? Kyembadde njagala okwongerezaako, bwe tuvudde waggulu eri mu kitabo ky'Abakolinso 2:18, 5:18, kizze kitulaga nti omuntu bw'abeera mu Kristo abeera ekitonde ekijja. Era ne tujja nga tulaba nti Katonda yali mu Kristo ng'atabaganya ensi eno, nga tagibalira butali butuukirivu bwayo. Era n'abeera nti buli amukkiriza oyo ali mu Kristo aweereddwa obuyinza okuba nti atabaganya abalala abatannabakola ki? Kumumanya. Kubanga bakkiriza ani? Bakkiriza Kristo ono. Yokaana amwogerako omwana gw'endiga ogujjawo ebibi. So nti bamukkiriza nti yabajjako ebibi, yabeera omutango. Yokaana ayogedde wano mu ssuula gye tuliko ey'okubiri nti ye mutango, mu ssuula ey'okubiri nti ye mutango ogwaweebwayo okugibwako ebibi.
seeri eri ffeffekka abakkiriza wabula n'eri abatannakkiriza. Mm. N'oyogera noga nti waliwo oluggi oluggule olwo olutwala bano abamaze okumukkiriza abamaze okulokolebwa ne bakkiriza bwe bamala okumutegeera baweebwa obuyinza obufuluma okgenda okutabaganya abalala batannabakola ki kumukkiriza. Naye nga olunyiri nga bwe tudda mu Yokaana 3:16 atugende nti Katonda bw'ayagadde ensi mu ndowooza ensi mu nkola ng'ensi temumanyi ng'ensi efiiridde mu bibi byayo agyagadde bw'agyagadde kwe kujja okuginunula n'awaayo omwana w'omu yekka ono omwana w'omu yekka kwe kwagala kwa Katonda. Ffenna ensi mwe tulabira okwagala kwa Katonda nti okwagala kwa Katonda okwo bwe tukulaba tukukkiriza kujja gye tuli bwe kujja gye tuli kututambuza olugendo olw'okumanya obutukuvu obuli mu Kristo. Amiina. Kati ekitegeeza okwagala kwa Katonda kuno kukulu kwe kutuleetera okuba nti naffe abamaze okutegeera tufulumira mu kwagala kuno ng'okwagala kuno kubanga bwe weeyongerayo wansi wa 3:16 ng'okkiridde Yokaana 3:16 watuga nti yajja mu nsi kusaliza mu nsi musango wabula ensi erokokere ku ye. Ensi erokokera etya ku ye ng'erabye okwagala kwa Katonda okuli mu Kristo. Okwagala okwo kwe kututuma naffe abamaze okulokolebwa okufuluma okgenda okutabaganya abalala nga tubatabaganya tutya nga tubategeeza nti Katonda abaagala. Katonda azze okubanunula okubaggyako ebibi byammwe musobole okuba nti mufuna obulamu obutaggwaawo obw'olubeerera. Amiina. Webale nnyo omukyala Mubiru. Okwagala kwa Katonda kuno kwe kutusukuma. Njagala tulabe okwagala kwa Katonda kuno mukyala Mubiru kwabadde ayogerako nti kuno okutabaganya kuno kwe yatuleetera okumanya. Tulabe okwagala kwa Katonda okwo kutusukuma. Tugende mu Bagalatiya 5:22. Bagalatiya 5:22 tulabe. Naye agambye atya? Naye omwoyo aleeta okwagala. Muwulira? Aleeta okusanyuka, emirembe, okugumiikiriza, ekisa, obulungi. Kati mu Luzungu, kansomeko mu Luzungu muwulire kubanga wano Oluganda lulina bwe lwogedde. The fruits of love. The fruit of love. Fruit, ekibala kino kye twogerako kyekibala ekyokwagala. Kyekiriwa? Ekibala ekyokwagala kyekireeta ebintu bino byonna bye njogeddeko. Mwe muli okwagala. Manya, mwe muli okusanyuka. Bw'oyagala okola ki? Osanyuka. Bw'oyagala obeera naki? N'emirembe. Bw'oyagala obeera naki? N'okugumiikiriza. Kye babadde boogerako luli we tuviiridde wano ku mukutu tuvuddeko ogwa cyberspace luli nga bagamba ogumiikiriza otya omuntu akunyizizza gwe naawe bw'ayagala okusonyiwa oli. Okwagala kuleeta ekisa, kuleeta obulungi, kuleeta obwesigwa. Kati okwagala kwa Katonda kweeramu omwana we kwe kutuleetera okubeera nti tugumiikiririza abalala. Oyinza okubeera ne mukwano gwo ng'alina ebintu by'akola bikunyiiza ng'oyagala alokoke naye omugumiikiriza otya. Gentleness, obulungi, naye biva mu ki? Okwagala kwa Katonda kwatadde mu ggwe okuyita mu Kristo kwe kukusukuma okuba ng'otegeera okukola bino. Amiina. Njagala tugende mu kyawandiikibwa tulabe nti Katonda
teyeebase bwebasi gye tuli mukyambiro badde olina kyagala okwongerako. Bwe twongereza ku Bagalatiya 5:22 nti tulabye nti ekibala eky'omwoyo ekyokwagala kino kibala kiri kimu naye ekibala kizaala essanyu, emirembe, okugumiikiriza, gentleness, obulungi n'okukkiriza. So kiri kibala kimu naye bino bye bivaamu nti bwe tulaba okwagala kwa Katonda okuli mu Kristo tulaba essanyu n'emirembe nti omuntu ono omukkiriza bw'amala okukkiriza atandika okwagala kuno okwa Kristo, omwoyo wa Katonda ono wa Kristo atuula mu ye kwagala aleeta ebibala, aleeta essanyu, aleeta emirembe, aleeta okugumiikiriza, aleeta obuwombeefu, aleeta okukola obulungi, aleeta okukkiriza. Kati bw'aba amaze okubireeta kiba kitegeeza owooluganda ono atandika okuba n'omutima omusaasizi, ogusaasira, ng'ebyandiko ebitugamba nti n'abatunuulira n'abasaasira, n'abasaasira ng'alaba bali mu kizikiza bakola ebikolwa ebitali bituukirivu, kati n'afuna okusaasira. Kati omukkiriza ono aba alina afuna okusaasira kuno. Okusaasira kuno ye Kristo atuula mu ye, nti si ye naye oyo Kristo atuula mu ye. Wayogeddeko naga nti Kristo Katonda bw'ayima mu ggulu n'atunuulira, tatunuulira ffe naye atunuulira Kristo atudde mu ffe. Ebiseera ebisinga Abakristaayo tutera okukyerabira ne tulowooza nti bikolwa byaffe bye bitufuula okuba abalungi, ne twerabira nti yatutegeka nga Bakoliso bwegambe Ephesians ekyokubiri bwe kyogera nti yatuteekateeka ddala nga n'ensi tennabaawo, nti mu kututeekateeka okwo n'atuteeka nga tuli omulimu oguwedde ogutaliiko kibi, ogutaliiko kunenyezebwa. So kati ffe tuyingira mu mulimu ogwaggwa, omulimu guno gwaggwa. Kati ffe okukkiriza Kristo tuyingira mu kintu ekyaggwa, ekyo ekyaggwa nga kiggweera mu Kristo ono. Kati bwe tumukkiriza amaanyi gava gy'ali agatutambuza okulaba obulungi n'okukola obulungi n'okufuna okusaasira kuno kw'okutabaganya abooluganda. Webale nnyo omukyala Mubiru. Amaanyi tegali mu ffe, amaanyi gali mu Kristo. Bagambe tugenda kulaba ekyawandiikibwa kiri mu Peetero ekyokubiri, ebbaluwa Peetero ekyokubiri essuula 3 olunya olw'omwenda. Agambye bw'ati, Mukama talwawo kutuukiriza kye yasuubiza ng'abamu bwe balowooza, kyokka abagumiikiriza mmwe nga tayagala wabeewo azikirira wabula bonna beenenye. Mukama takola ki? Mu Luzungu bagamba he is not slack concerning his promise. Mukama talwawo. Gwampuliriza owooluganda, Bayibuli etugambye nti Mukama talwawo naye ayagala ffe tugende eri abo abatannategeera tubabuulire ekigambo. Gwe ky'omaze okutegeera basobole okukyuka. Repentance tekitegeeza, okwenenya kuno tekutegeeza kugenda kwatula bibi byo. Mu Lugriik kiri metenao, tekitegeeza kugenda kwatula bibi byo, kitegeeza okukyusa endowooza yo nga bw'obadde olowooza. It's a change of mindset. Nga bw'obadde olowooza ku Katonda. Mulimu bantu bangi balina endowooza ndala nnyo Katonda kubanga tebannasomesebwa kumanya Katonda kyali, tebannasomesebwa kumanya mbala ya Katonda. Kyova olaba olw'okutwagala ennyo kyavudde atugamba nti talwawo, akyalina okugumiikiriza, tayagala wabeewo azikirira. Atuwadde ekiseera, ate bw'aba atuwadde ekiseera awadde bano abategedde bajje batuyigirize.
Mukama abadde n'okugumiikiriza kunene nnyo. Tugenda kulaba ebyawandiikibwa. Abasajja abaali abagoberezi ba Kristo balina obunafu bwabwe bwe balina, naye bwe yali abawa amaanyi ag'okugoba emizimu, teyagamba nti gwe sigenda kuwa maanyi olw'okuba gwe Matayo gwe olinamu okukola ki? Olinamu okubuusabuusa, okuwoozawooza abantu. Oli omulala yali mukwasi wa mukabbo. Kati tebatunuulira mu ebyo, naye yabawa amaanyi. Ne bajja bwe baakomawo ne basanyuka ne bagamba nti ki? Tugobya emizimu mu linnya lyo. Kati Mukama tatutunuulira bw'atyo. Egenda maaso. Okwongera ku kigambo ky'obadde ogamba, ky'obadde oleeta eky'oku repentance, nti okwenenya kuno okwa Bayibuli, amakulu gaako gali nti kwe kukyusa endowooza yo, era kwe kuyaayana kwa Katonda abantu bonna okuba nti bakyusa emitima gyabwe nga bawulidde, bakyusa endowooza yaabwe nga bawulidde enjiri eno ey'obulokozi, nti omuntu bw'amanya nti ali mu bibi yeetaaga Kristo okumununula. Omuntu ono bwenzija ne mubuulira enjiri ne mugaa nti Katonda akwagadde, Katonda akwagala, ayagala okusumulula okujja mu bibi, ayagala okuwa obulamu obutaggwaawo, ayagala omumanyi kuba ye Katonda eyakutonda. Kiba kitegeeza nti omuntu ono ntuuka ku ndowooza ye, mubuulira nti Katonda gw'obadde olowooza nti mulabe gy'oli, si mulabe. Katonda kwagala, akwagala. Newankubadde ng'oli mu state mw'oli eno etategerekeka ey'ekizikiza, erowooza obulala, akwagala. Amiina. Era yamala dde okusukuma omwana we Kristo n'afa ku lulwo. Kati kyayagala gwe kwe kumutegeera, osobole okuba n'obulamu obutaggwaawo, osobole okuba okutabagana naye, mubeere nga muli mu mukwano ogwa nnamaddala ogwa Katonda n'omuntu gwe yatonda. Kati kwe kukyusa endowooza eno, endowooza si kwatula bibi nti Mukama nsonyiwa naye ndanabba, nedda. Ayagala okyuse. Baga nti Katonda ayagala abantu okwenenya, aba ayagala beenenye engeri y'okulowooza gye balowoozaamu eriye. Ye taba mulabe gye bali, wabula ye Katonda waabwe, ayagala bamumanye. Kati bwe bategeera ekyo, endowooza yaabwe ekyuka. Ate erife Abakristaayo abamaze okutegeera, ne tuba n'okuyaayaana okwagala okubazza kubanga naffe tutegedde. Tumaze okutegeera. Weebale nnyo omukyala mubiru. Kati ate bw'otunuuliramu nti agambye nti ayagala abantu bonna, si kanisa yokka, ayagala abantu bonna okukyuka, okulokoka n'okumanya amazima. Bwe tutunulamu wano mu kyawandiikibwa kye twasomye mu Bakoliso ekyokubiri 5 okuva ku 18 paka ku 2 nga bwe twalusomye, tetugenda genda nnyo wala, kambasomereko kimu lyoke mumanye nti ebyo byonna biva eri Katonda eyatutabaganya naye yennyini ng'ayita mu Kristo, era n'atuwa omulimu gw'okutabaganya. Kati bw'otunuulira ekyawandiikibwa ekyo, tekitegeeza olw'okuba tuwadde obuweereza obw'okutabaganya nti ensi yonna yakola ki? Yakkiriza. Mumpulidde bulungi abooluganda? Tekitegeeza nti ensi yonna ekkiriza. Kati kyekyo lwakyatuwa nti eriyo abatannakkiriza, eriyo abatannalokoka, abatannakkiriza Kristo. Kyekyo lwaki omulimu gukyaliwo, abantu balokoke. Kati obuzibu bwe tulina mu nsi zonna, era essaala gye tulina okusaba, abakulembeze baffe balokoke. Bwe banalokoka tujja kusobola okufuna benefits ze tufuna. Amiina. Tujja kusobola zifuna
naye olw'okuba sitaani akoleramu abo abatannalokoka ebintu bye balina okukola tebabikola. Tusome wano mu Timoseewo ekisooka essula 2:4. Ayagala abantu bonna balokolebwe era bamanye amazima. Katonda ayagala abantu bonna. Kyekyo kati lwaki kitegeeza nti bw'aba ayagala abantu bonna kitegeeza bonna si balokole, bonna si bakola ki, si balokole. Mulimu abamu nga balowooza balokole naye nga tebannategeera Katonda. Kyekyo lwaki ayagala endowooza zaabwe zikyuke. Mukama Katonda atuwadde obuweereza obw'okuleeta abantu okulokoka, naye gwe agaanye okutegeera ekyawandiikibwa kikino kijja. Mukyambiro obadde olina kyoyagala okwogera nga sinaleeta kyawandiikibwa. Bwe tusoma Abakolinsi ekyokubiri essuula ey'okutaano n'ey'okumi-n'omwenda nti giddemu egisome olunywa olw'19 kwe kugamba nti Katonda yali mu Kristo ng'atabaganya abantu bonna, naye yennyini nga tabavunaana bibi byabwe, era yatukwasa obubaka obw'okutabaganya. Oluddako olwabiri. N'olwekyo tuli babaka ba Kristo, Katonda ng'ali abeegayirira mmwe ng'ayita mu ffe tubeegayirira mu linnya lya Kristo mutabagane ne Katonda. Kyokuyita Pawulo mu kuwandiikira Abakolinso bano abategeeza era atutegeeza ab'olwaleero nti Katonda yali mu Kristo ng'atabaganya ensi eno. Kitegeeza nti mu kutabaganya okwo 12 baalokolebwa, n'atuma 12 ne bagenda nga nabo bagenda babuulira. Generation to generation twesanze nga tulokoddwa olw'okubuulira enjiri eno ey'ekisa eya Kristo. Kati wabeerawo abalala abatannalokoka. Mu mulembe gwaffe tulimu abalokose n'abatannalokoka, n'omulembe ogujja kukola kyekyo Pawulo kye yali awandiika nti Katonda abeegayirira ng'ayita mu ffe okutabaganya. Kyava agambye nti mu Timoseewo ekisooka 2:4 agambye nti ayagala abantu bonna okulokoka n'okutuukira ddala okumanya amazima. Ekitegeeza waliwo ayagala kwe kwagala kwe, naye tekitegeeza nti abantu bonna balokole. Kati olw'okuba nti kwe kuyayaana kwe era kwe kubeera okuyayaana kwaffe abamaze okukkiriza okusobola okuba nti tugenda okutabaganya bali, y'ensonga lwaki atugamba okuba nti tugenda okubatabaganya okujja singa ensi yonna yali yalokoka, kubanga waliwo enzikiriza emu egamba nti abantu bonna balokole kubanga Katonda eyo gyeri. Naye wano ebyandikwa bitutegeeza nti ali mu ffe abamukkiriza ate nga ayaayaanira abalala okudda gy'ali ng'ayita mu ffe nga abatume nga bambasada okugenda okuyita abalala okujja. Ekitegeeza oluggi luggule, waliyo abatannajja, waliyo abakkiriza, waliyo abatannajja. Kati essomo lino litegeeza nti buli mukristaayo amaze okukkiriza n'atuula mu kkanisa, ekkanisa ssomero erisooka okumuyigiriza engeri y'okugenda ebweru okuli counselinga abalala okutabaganya abantu abalala. Amiina. Ekkanisa yeesookera ddala. Ekkanisa bw'etasomesa bakkiriza eba ekoze omulimu omubi omunene ennyo. Ekkanisa erina okusomesa abakkiriza balyoke bagende batabaganya abantu abalala. Bayinza okuba nga babadde mu balokole naye nga tebamanyi. Kyekyo lwaki ekkanisa erina okusomesa. Twasoma mu Befeso. Amiina. Njagala tugende ku lunyiri luno. Mbadde mbagamba nti olunyiri luno lugenda kutulaga omuntu. Petero awandiika ano. Petero ekyokubiri ebbaluwa essula 2 olunywa olwokuna. Petero ekyokubiri
ebbaluwa sula 2:4 Katonda teyasaasira bamalayika abaayonoona wabula yabasuula mu lukonko emagombe n'abasibira eyo mu kizikiza okutuusa lwe yabaliisaawo omusango nti if God did not spare the angels gwe bw'onooba ogaanye Kristo nga bazze okukutabaganya n'ogaana bw'obanga naye teyasaasira bamalayika naye ate gwe awo bayinza ogamba nti naye ate Katonda obusungu obwo bwonna njagala ofune okutegeera mu kino nti Mukama Katonda bw'amala okuvawo ng'akuleetedde ekisa kye n'okigaana kiba kitegeeza nti olekise sitaani okukola ki okudistroyinga buli Katonda waava presence ye neevaawo sitaani ayingirawo n'akwetwalira ky'oba olaba nti ayagala abantu bonna ku kaseera kano ng'okyakalina ak'okumutegeera mutegeere mumanye kkiriza Pawulo alina bw'awandiika kyalambiro Katonda ayagala abantu bonna okulokoka n'okutuukira ddala okumanya amazima era buli yakkiriza Kristo buli yakkiriza omwana aweereddwa obulamu kati ekitwala abantu mu kuzikirira si kuba nti bakoze ebibi bingi nnyo ekitwala abantu mu kuzikirira kwe kugaana Kristo okuba omulokozi waabwe kubanga yajja okubalokola mu bibi amiina kati gwe bw'ogaana ono yajja okulokola mu bibi oba ogaanye obulamu naye bw'omukkiriza oba ofunye obulamu obutaggwaawo kati okugenda kwo mu kuzikirira si nsobi ya Katonda kubanga buli mulembe ku mulembe Katonda ataddewo obuddukiro ataddewo eddoboozi ataddewo okumanya nti omuntu amanya obulungi n'obubi kati okusalawo Katonda yakutuwa nti okusalawo kwaffe tusalawo okukola obulungi oba obubi kati omuntu bw'ayisomesebwa oba bw'abuulirwa enjiri n'amala n'agitegeera n'agigaana omusango gubeera ku ye eri Katonda manya guba gukusinze Katonda olwo aba amaze okukola omulimu gwe okuyita mu muntu oyo kivula nti bano ffe abatabaganya kitutwalira okutegeera okusobola okuba nti tunnyonnyola abalala okusobola okuba nti bategeera nti bwe bategeera ne bagaana kyekibi eri bo amiina kati gwe amaze okutegeera n'ogaana kyekyo lwaki nkusomedde ebbaluwa ya Pawulo ng'awandiika Petero kaakati njagala tulabe ekyawandiikibwa ekirala ekitwongera okutubangula okutegeera obulungi bwa Katonda omutume Pawulo awandiikira Abaluumi bano be Baroma mu Abaluumi essuula 10 olusooka kwagala agambye abooluganda omutima gwange kye gwagala era kyensabira Abayisirayiri wano yali ayogera n'abantu Katonda beyeerondera eri Katonda kye kino omutima ng'abasabira Pawulo yasabira nnyo abooluganda mu makanisa ago era bw'otunuulira amakanisa agali Abakoliso Abakolosaayi Abafiripi abasabira kutegeera na kumanya ki naye wano yali abagamba balokolebwe kitegeeza mwali baali ki tebaali balokole newankubadde bakuŋŋaana ate bw'oba osoma Bayibuli njagala otunuulire nga bawandiika amabaluwa gano mulimu abataali balokole naye nga balina abalokole naye bano abagambye nti abooluganda
omutima gwange kye gwagala era kyensabira Abayisirayiri eri Katonda kyekino balokolebwe. Kitegeeza tebaali balokole. Emirundi egisinga ogenda n'olaba abantu nga bazze okubabuulira enjiri mu kkanisa nga babaddewo emyaka 4 naye nga si balokole, badde bakuŋŋaana bukuŋŋaana nga bajja buzzi naye nga tebakkiriza Kristo ng'omwana wa Katonda. Naye tulina okukkiriza Kristo ng'omwana wa Katonda okumanya nti oli mulokole. Omuntu yabuuzizza ekibuuzo ku Facebook nti otegeera otya nti omuntu mulokole? Buli omu n'addamu ebibuuzaawo, n'addamu answers, naye omulala n'agamba nti omulabira ku bibala bye. Abantu olabira ku bibala byabwe. Amiina. Kati gwe omulokole ali eyo, bw'omala okulokoka n'osomesebwa, saagala weekwatekwate, oweereddwa obuweereza obw'okutabaganya. Omulimu ogwaggwa, toli ku mulimu gwe gw'ogenda kukola. Guno omulimu gw'okutabaganya gwaggwa. Is finished work. Kati gwe guno omulimu gw'oliko gwe gwoku baguyita ongoing. Ogutwala mu maaso. Kyekyo lwaki agambye nti ayagala abantu bonna, gwe mulimu gw'okugenda ng'obuulira. Tuddeyo ku Lw'ekumi mutegere ekintu kino kye njogerako. Bakoliiso 2:5 olunyiriri lwa 19 mutegere ki kye ŋŋamba ongoing work, nti mulimu gwa kuba nti guli ogwaggwa gwa Kristo yalokola abantu ne kiggwa bonna abakkiriza. Naye kati mulimu mukyala Mbiru, omulimu ogwaggwa gwe mulimu gwa Kristo okufa n'afiira wamu n'ebibi byo, n'aziikibwa wamu n'ebibi byo, n'azuukukira wamu naawe mu bulamu mu butukuvu. Gwe mulimu ogwaggwa. Omulimu ogugenda mu maaso gwe mulimu guno gw'okutabaganya. Ogwo gwo gwe mulimu gugenda mu maaso abantu batuuka okulokoka. Kati muwulirize wano mu 19 we mbadde njagala basomera. Bakoliiso 2 sura 5:19. Mama Eko nkulengedde. Kwegamba nti Katonda yali mu Kristo ng'atabaganya abantu bonna. Kitegeeza abantu bonna Mukama abalokodde. Kikwetaagisa gwe okukola ki? Ofuluma bategeeza bakkirize ekyo kye yakola. Kyekyo kye ŋŋambe nti it's finished work naye ng'ate waliwo ongoing work. Gwe eyo ongoing work yeeyiyo gy'olina okukola. Ogenda okutabaganya. Amiina. Ogenda okutabaganya abantu okumanya Kristo. Abantu balina okutegeera Kristo. Gwe mulimu gwatuwadde nga tuyita mwani mu Kristo. Njagala tulaba olunyiriri olulala luli mu Luka, ekitabo kya Luka essula 24 olunyiriri lwa 47. Kansikatirizeko wano ku lunyiriri luno olw'Ekumi okutabaganya nti message obubaka buno obw'okufa n'okuzikibwa n'okuzuukira kwa Kristo ye enjiri ebuulirwa era ng'etegeeza abantu okulokolebwa, okwenenya okudda eri Katonda. Amiina. Kati ngenda kusoma mu kitabo kya Luka olabe kino kye tugenda okusoma kikwatagana ky'obadde oyogera. Luka essula 24:47 era nti mu linnya lye obubaka obw'okwenenya n'okusonyiyibwa ebibi buteekebwa
okutegeezebwa abantu mu mawanga gonna. Okusookera muki? Mu Yerusaalemi. Obubaka obw'okubuulira abantu bonna, naye okusookera ddala wano ki? Bulyoke bubune wonna. Eno obubaka buno bulina okubuulirwa abantu ne bategeera. Omuntu bw'omala omubuulira n'ategeera, olwo amanya kiki kyali mu Kristo, abaggiddwako ebibi bye. Olukkiriza enjiri eno ey'okufa n'okuziikibwa kw'okuggyako ebibi bye n'okuzuukira, aba akkiriza olwo abaggiddwako ebibi ng'akkiriza okuggibwako ebibi. Kati ekintu ekikulu ennyo mu kino kye twogera kwe kubuulira enjiri egenda okusumulula abooluganda. Enjiri egenda okusumulula ki? Abooluganda mu kukkiriza. Bw'otunulamu wano nga ngenda kumaliriza, obudde buno bugenze, njagala tusome mu Makko 16 tulabe ng'atusindika wano ogenda okubuulira enjiri. Makko sura 16 olunyulo 15 agambye atya guno omulimu. Makko 16 olunyulo 15. Makko 16 atugambye, era mbagamba nti mugende mu nsi zonna mutegeeze abantu bonna amawulire amalungi. Amawulire amalungi ag'okumanya Kristo, amawulire amalungi ag'okumanya Katonda, okuyita mu Kristo, ag'okumanya Katonda okuyita mu Kristo. Teri agenda kujja gye ndi, era tosobola kugenda eri Katonda nga toyise mu Kristo. Okwagala okumanya Katonda, okumanya embala ya Katonda, olina okumanya Kristo. Kristo y'alaga Katonda kikyali. Bw'olaba Katonda, bw'olaba Kristo, bw'olabye Katonda. Taata wange kyakola kinkola. Amiina. Bw'oba oyagala okumanya nti Katonda tatta Kristo, Kristo gw'otunuulira okumanya obulungi bwa Katonda. Kaakati ffe tuli mu Kristo, tuli kitonde kijja, ogenda okubuulira ebyo by'ayagala nga bw'ali naffe bwe tuli. Atugambye etya wano mu Baluumi 5 olunyolo 11. Baluumi 5 olunyolo 11 nga tuneyongerayo ko okay. Okukkaatiriza ku kyobadde oyogera nti enjiri ebuulirwa ng'ebuulirwa okuva ku mulimu ogwaggwa. Omulimu ogwo ogwaggwa Kristo gwe yakola. Kati omulimu gwaggwa, kati omulimu ongoing work oba omulimu ogugenda mu maaso gwe mulimu ogw'okutegeeza abantu nti Katonda yakibakolera dda mudde gy'ali. Olwo nno ne balyoka endowooza zaabwe zikyuka okudda gy'ali, naye nga okubuulira kuba kuva ku mulimu ogwaggwa, tegugenda kuggwa, naye omulimu gwaggwa. Ye yawaayo dda obulamu bwe, 2000 egyayita yawaayo dda obulamu bwe, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'azuukira. Mu kuzuukira kwe twazuukikira wamu naye mu butukuvu. Ekyo kyali naffe gye tuli. Yesu nga bw'ali naffe bwe tuli. Ffe abamaze okumukkiriza. Kati ffe abamaze okumukkiriza kwe kutwala omulimu guno ogugenda mu maaso, okutegeeza abalala batannaba mumanya nti mudde gy'ali. Amiina. Kati abooluganda olunaku olwaleero nga tugenda okumaliriza, ngenda kusoma ekyawandiikibwa kimu kye mbagambye kiri mu Baluumi essula 5, ngenda kuva ku lw'ekkumi paka ku lw'ekkumi-n'omu. Kuba obanga bwe twali nga tukyali balabe ba Katonda, twatabaganyizibwa naye olw'okufa kw'omwana we. Kaakano nga bwe
tutabaganye naye obulamu bw'omwana bujja gye tuli. Era si ekyo kyokka, wabula twongereko n'okusanyukiramu Katonda ku bwa Mukama waffe Yesu Kristo atutuuzizza kaakano ku kutabagana okwo. Amiina. Nga tukyali mu bibi byaffe, Katonda twatabaganyizibwa naye olw'okufa, mu kufa n'okuziikibwa n'okuzuukira. Owooluganda ampuliriza olunaku olwaleero, njagala okukujjukiza nti gwe omukkiriza alokose gw'otabaganya abantu, gw'obalaga Kristo. Amiina. Gw'obaleeta eri Katonda kubanga otegedde obalaga okwagala okwo Kristo naawe kwakulaze okuyita mu kutegeera. Ng'olwaleero bwe tulaba ensi gye tuva Uganda nti yalumbiddwa n'obulwadde obwa COVID obwali bwalumba wano ffe we tuli olwaleero. Naye bwe twakiyitamu kati ate twanywezebwa mu kyo era tusobola nabo okubagumya. Kubanga kutya nakweraliikirira gwe balina naffe twakulina. Naye Katonda bwe yatuwa ekisa n'atuyisa mu kadde ako, naffe olwaleero tugamba bannaffe nti kiyinzika, kisoboka, ensi yonna tegenda kufa kuggwaawo. Naye eri abo abakyali abalamu basobole okuba nti bayimirira mu ssuubi eddamu ery'okuwonyezebwa obulwadde obwo. Amiina. Njagala kwebaza Katonda olunaku olwaleero lwatuwadde okubeera nga tuzze mu maaso g'okuyigiriza ekigambo. Tukyagenda mu maaso, tukyagendera ddala mu maaso. Bw'obanga ofunye akaseera subscribinga ku channel yaffe Back to the Bible Truth, osobole okulaba series zonna ze tuzze tuyigiriza. Ku Lwokusatu tubeera mu Luzungu ssaawa 2 paka ku 3. Ku Lwokuna tubeera mu Luganda luno lw'owulira njogera okuva ku ssaawa 2 paka ku 3. Kaakati kiri eri ggwe kikyoyagala, naye bw'ogenda ku YouTube n'oteekamu Back to the Bible Truth osobola okulaba emisomo gyonna nga bwe gibadde. Twebaza Katonda. Taata tuzze mu maaso go, tukwebaza olw'akaseera kano k'otuwadde okujja mu maaso go. Pawulo agambye kyenva sirekangayo okwebaza nga mbogerako mu kusaba kwange. Katonda wa Mukama waffe Yesu Kristo atuwe ow'ekitiibwa, abawe omwoyo w'amagezi. Taata abadde bayiga leero Mukama abawuliriza ekigambo kyo, bawe omwoyo w'amagezi n'okubikkulirwa mu kumutegeera ye, nga tumulisibwa n'amaaso g'omutima gwaffe okumanya essuubi lyo olw'okuyitako bwe liri. Taata tukwebaza olw'ekigambo ekyo ky'otadde ku mitima gyaffe, tuleme kuvaawo nga kigenze bugenzi, nga tuwulidde buwulizi, naye tubeere abakozi baakyo. Tujja Mukama gy'oli nga tuleeta bonna abatannakutegeera nga bw'otuwadde obuweereza bw'okutabaganya abantu. Era Mukama create ways rebo saka ng'ekigambo kyo bwe kigambye nti the laborers are few remo sia, naye harvest nene nnyo. Mukama ababuulizi b'ekigambo babeerewo. Taata bajje babuulire ekigambo abantu bakutegeere. Ogambye mu kigambo kyo toyagala abantu bonna okusooka okulokoka n'okumanya okutegeerako. Era abantu bwe banaalokoka bajja cooperatinga, bajja kuba n'ebibala ebituufu gy'oli Taata. Tukwebaza olunaku olwaleero kubanga tetugenda kusigala kyekimu. Kyetuvudde tujja eri abalwadde. Mukama tubatadde mu maaso go mu linnya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Ogambye mu kigambo kyo nti emiggo ejja kkubwa eggologoosa gye gituwonya. Ffe tuli balamu olw'okuba Kristo atudde mu ffe mulamu. Ffe tuli balamu olw'okuba Kristo yatuggyako endwadde. Ffe tuli balamu newankubadde emibiri gino girwala nga ginafuwa, tuli balamu mu Kristo. Kubanga as Christ is so we are, Lord Heavenly Father. Tukwebaza Mukama nti abali e Uganda balina fear. Taata bagumye nti goli Katonda. Newankubadde obulwadde bwa korona weebuli tebusinga ggwe, newankubadde bussa abantu bangi tebusinga ggwe. Tuli balamu olw'okukkiriza, tuli balamu mu Kristo. Taata kyetuvudde tujja olunaku olwaleero ne tuteeka abakulembeze abakulira Uganda bonna Mukama ogambye
nti tubasabire balokoke kubanga bwe banalokoka they will act right. Lord Heavenly Father, tukwebaza kubanga you are sending people right now babatuukirire boogere nabo balokoke. Okusaba kwaffe teri kirala, balokoke. Taata tukwebaza kubanga ogenda bakwatako, bw'onoobakwatako eddagala ligenda gabizibwa bulungi nnyo taata, byetaago by'abantu bigenda kutuukirizibwa kubanga bajja kuba bafunye okutegeera n'okumanya mu ggwe. Tukwebaza olw'ensi eno gye tulimu eya US, otuwaddemu nabo abakulembeze Mukama. Tukwebaza olw'amagezi nabo agobawadde abatali balokole nabo balokoke bafune okutegeera. Tukwebaza taata olw'ekigambo kyekyo kikola nti enjiri egenda kubuulirwa abayina eddiini tugikutula ebaveemu mu linnya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Tukkirizibwa ggwe okulabisibwa mu mawanga gonna ng'ekigambo kyo kigenda nga kibuulirwa. Ogambye nti ekigambo kyo kibuulirwe mu mawanga abantu bakumanye. Taata tukwebaza eri abo abafiiriddwako ab'eŋŋanda zaabwe. Mukama bagumye gwe taata wa bannamwandu mu kaseera kano ke bayitamu basangula amaziga gaabwe. Era tukwebaza taata nti wadde bafiiriddwako bamayi nga bakkiriza kabaka banyweze mu kukkiriza. Eri abo abatannalokoka create circumstances ez'okuwulira ekigambo kyo. Kolawo embeera, kolawo omuyaga bafune we bawulira ekigambo kyo. Veils are broken in the name of Jesus. We thank you because you are strengthening us by mighty in the name of Jesus. In you, not in our own, in you. Tukwebaza eri abasumba bonna ababuulizi b'ekigambo. Give them the spirit of boldness and utterance. Okuyimirira okubuulira ekigambo nga tewali compromise. Era taata tukwebaza nti as Christ is, so we are. We thank you for all answered prayer through your son Jesus Christ. Buli omu n'agamba nti amiina, amiina, amiina. Mwebale kubeerako, mwebale kuwulira kigambo kya Katonda. Mukama abawa omukisa. Amiina nyaabo.